Yo, this is from Pantilla in the danger. Akaongeza kalungi abalungi abagara abeekumire ku page the news nankambanirizako hatingira mbakulisayo gyemukakalabirizaako olunaku olwaleero kansubire nti muli bulungi. Omukulu amanyiddwa nga Dr. Bosa ne mukyala we Penina olunaku lw'eggulo bwe batyo baazise bebi waabwe ow'ennaku 5 eyazaalibwa ng'alina ebirwadde ebyali bimutawaanya era ngono yafiira mu ddwaliro lya IHK oluvannyuma lw'okuba ng'ate abasawo bagezezzaako basobola nekirema. Weewaawo y'omukyala Mrs. Caption ku mulundi guno munnange ali mu nnaku ya kitalo ddala ngamba Evelyn owa Spark TV oluvannyuma lw'okuba ng'ate yaviiriddwako maama we. Amawulire gano mwennyini ageze maaso okuba ng'ate ageesaasaanyiza oluvannyuma lw'okuvaayo n'awandiika ng'agamba nti it is darkness on my side. The woman I've known all my life is gone. The woman of my life. She raised me, took me to the best schools and gave me protection. She raised me to this hard-working, fearless and confident woman. November has robbed me. I'm not sure how I'm coming out of this. My heart is broken into pieces. I can't breathe. Someone hold me. It is so hurting. It is hurting so much. Dear woman of my life, we were supposed to meet over the weekend. Why didn't you wait for me? This is so unfair. Bwatyo bwe yawandise alaga nti yakula na single mother maybe kubanga alaga nti mama yamukuza yamusomesa yamufuula kino kyali omukyalo yatatya abantu omukyala alina obuvumu omukyala ali hard working nga bwabadde era agamba nti ku weekend babadde supposed okuba ng'ate basisinkana naye awulira omutima gumumenyese tamanyi butya bwagenda kuba ng'ate akikwasaganya November emubbyeko omukyala ow'obulamu bwe gwabadde asingira ddala okuba ng'ate ayagala kitalo nnyo kitalo ddala mu ngayogera okuba ng'ate akugumya na buli omu aviiriddwako omuntu we. Waliwo emmotoka ekika kya tulera namba UBP 616 etomedde enjovu nefiirawo mu kkomero ly'ebisolo erya Maxon Falls National Park. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko mu ggwanga kizze nga kirabula abavuzi b'ebidduka ku kuvugisa ekimama nga batuuse mu kkomero ly'ebisolo. Olunaku olwaleero Parliament ekutte omulirira ng'akasatiro kabadde kamaanya okuwunzika ng'omubaka Honorable Francis Zaake ow'Emityana azzeeyo ku kitanda. Wabula ng'ate olunaku lw'eggulo ababaka ab'oludda oluvuganya baasisinkanye ne bagenda maaso okuba ng'ate bakubaganya ebirowoozo butya bagenda okuba nga bawakanya ebbago ly'emmwanyi. Olunaku lw'enkya tugenda tandikirawo twakoma. So abalowooza nti bagenda kututiisatiisa mbadde muyingira Parliament wano ne mulabanga bagisazeeko yonna badiployinze abawanvu n'abampi ate batugambye nti enkya nga Parliament eddamu bagenda kuyiwa abalala bangi mubayiwe. Tetugenda kubatya kubanga tulina obuvunaanyizibwa. So mutuwulira nti kakati fe abamu bagenda tusiba naki kati tekikyali ku level eyetukanga kangambo bagenda tusiba kubanga batusiba dda. Tulina obuvunaanyizibwa bannansi baatulonda ne batusindika wano okubakiikirira era olw'enkya tugenda kukeera wano. Tugenda kukeera wano okulwana ku nsonga y'emmwanyi kyetuliko. Enkoko bagikutemwa abaka ba Parliament okujja mu Parliament olunaku olwaleero okutunula mu nsonga z'emmwanyi. Wabula ng'ate gye biggweredde tebibadde birungi. Omubaka amanyiddwa nga Bernard Atiku avudde mu mbeera n'akuba omubaka amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake Butebi ebikonde biyitirivu era ng'olutuula lwa Parliament lumaliriza lusaziddwamu okukakana nga sipiika asituse ne mu ntebe n'afuluma we bateseza. Kino kiddiridde Zaake okusituka n'ategeeza sipiika
nga bwe waliwo omusirikale ayingidde mu Parliament n'emmundu so ng'ate kino tekikkirizibwa mu mateeka ga Parliament. Wabula Sipiika abadde akyagenda maaso okuba nga atatunula mu nsonga zino, ekikonde ne kyandika okuba nga ate kinyoka. Awo nno Zaake we basinzidde okuba nga bamutwala mu ambulance okukakkana nga bamuddusizza mu ddwaliro. Bo bannamawulire babasibidde mu kasenge akeekusifu era nga ebisigadde mu Parliament bo tebabirabyeko, wabula ekikonde kyongedde okunyoka mu nzikiza. One of the security operatives inside this house, the one who is behind where you seated, Madam Speaker, let him be subject to a security check. He has a gun. Let him be subjected because, Madam Speaker, I'm worried about. Which one? The one behind, the gentleman. Which one? My bodyguard. I don't know your bodyguard, Madam Speaker, but it's a security personnel. Come on. Madam Speaker guided so well, you must listen in silence. We shall not accept being bullied here. Come on. Maintain silence. Madam Speaker. Wait. I want you to listen. Come and point for me the person. Show me the person. From there. Listen. I know the rules. Why do you send me there? Listen. Honorable Zaake. Listen to me. Honorable Zaake. There's a gun in the house. Madam Speaker, I beg, let the security official be subject to a check if he does not have a gun. First wait. Be calm. This is a sergeant at arms. This is a sergeant at arms. Sergeant at arms, can you check? Check. Remove your jacket. No, let him be checked. Remove your jacket. Honorable members, the sergeant at arms has checked and there is nothing. Yes, there is nothing. Can you sit? Can you sit? Can you sit? Can you sit? Honorable members, Can you sit? Can you sit? Can you sit? Can you sit? Honorable members.
Mu mbeera yonna ebadde egenda mu maaso ku mubaka amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake, omubaka amanyiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi alabiddwako nga ye aseka weewaawo alese bangi nga beebuuza ki ekibadde kimusesa, naye nga gye biwunzikidde nga Speaker wa Parliament alina basuspendinze mu ntuula za Parliament era nga abasinga obungi ba kibiina kya NUP kuliko amanyiddwa nga Anthony Akola, Clark North, Wakayima Musoke, Nansana Municipality, Aloysius Mukasa, Rubaga South, Charles Tebandike oyunga Bali County, ate nga Francis Zaake Mityana Municipality, Isaiah Sesanga Budadiri East, Sinansi Nyakato oyo wa Hoima City, Derrick Nyeko wa Machindya East, Frank Kabuye ngoyo ye wa Kasanda South, Evans Kanyike nga ye wa Bukoto East, Shami Mumalende wa Kampala City, ate nga ne Susan Mugabi wa Buvuma. Abono be basuspendinze mu ntuula za Parliament nga batujja okuba nga ate twongera okulaba mu maaso awo. Wadde nga byonna bigenze mu maaso gye buwungeredde oba gye biggweredde nga Parliament eyisizza ennongosereza mu tteeka ly'emmwanyi ezijja ekitongole ki UCDA okudda wansi wa Ministry y'ebyobulimi nga okusingira ddala ziwagiddwa ababaka ab'oludda lwa NRM. Kati ekirindiriddwa ye mukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni yekka okuteekako omukono ku nnongosereza zino zitandika okuba nga ate zikola, naye nga bo abamu batandise dda okuba nga ate beekyawa nga bagamba nti oba bazitwale anti bannayuganda mwebase nnyo ekimala. Kakutuseeko omukulu oyo ate oluvannyuma tugende mu maaso tulabe ki ekiddako mu mawulire gaffe. Bwe kibanga ekinazzaamu bannayuganda amagezi kubajjako mmwanyi bagibajjeko ate enjagala n'agenda otandika ogirima emmwanyi naye nga ne layisinsi ebe ya bbeeyi. Bwe kibanga ekisobola okuzzaamu bannansi amagezi kubajjako mmwanyi bagitwala, tetugenda kukkiriza kubeera mu nsi nga abasiru be basingamu obungi. N'osanga omuntu ng'aweerera omwana gw'atamanyi na ky'anaakola naye buli kanaku awaayo $5,000 school fees, omwana n'amala okusoma nga talina mulimu, talina yadde miliyoni 2 ezimu tandikirawo wali omuddala gwa capati. Bwe kibanga ekigenda okuzzaamu bannayuganda amagezi okubategeeza nti mu nsi weetaagisa okuba n'amagezi kubajjako mmwanyi bagitwale. Maze ebbanga nga nkola vidiyo mbalabula mbagamba bannayuganda mwenna bwe mubanga mwetaagisa okutegeera musaanye muveeyo mumanye lwaki buli kyoyima mu ggwanga kifuuyirwa. Buza obwongo bwo. Kati emmwanyi ne bwe batagirinyisa ne baleeta bulesi kawuka obwawonera wa ne baleeta bulesi kawuka kalya biti byonna. Bwe munaategeera amaanyi agali mu buyinza mujja nnoonya obuyinza. Nze kojja temakambwe kamejja tusinkane ku vidiyo. Bwe musiru gwe toddamu okunsindikira bividiyo byo mbutaase mmwanyi. Nze ntaase mmwanyi nga nange nemeddwa okwetaasa mbu ntaase mmwanyi. Nakugamba bana basajja ennyanja baagitwala. Ennyanja yali evaako ssente empitirivu nga abavubi beeyagala nga buli bizinensi yonna etambula ku myalo. Kati gendayo olabe abasajja baatwala ebirombe kikyali munnansi asima golodi. Okigeera bulungi baatwala obusuubuzi. Kati mbutaase mmwanyi ntaase toddamu okunsindikira bividiyo byo mbutaase mmwanyi. Bwe muba mulemeddwa okumanya nti Parliament yennyini bakozesa nkozese yeetufugisiza n'omusajja emyaka aga. Parliament singa teyali Parliament banditufugidde emyaka 4. N'ebino ebibaka olugira nga bidde eri ebbali bisooka ne biwakana wano eri akasente ne kalinnya. Ababadde babiwa miliyoni 10 ne badda ku miliyoni aga. Ne bisayininga eri wano mu kamera ne kijja ne kigamba tekyasayininze ng'eri byasayininze. Emmwanyi nagambye bagitwale kuba byonna bye bazze batwala tebamaze twebuuzaako. Okitegedde batwala ennyanja nga tebatwebuuzizzaako ne batwala ebirombe bya golodi nga tebatwebuuzizzaako. Kati ku mmwanyi batwebuulizaako ki? Bagitwale. Gwe munnayuganda tosobola kutaasa yadde omulimi w'emmwanyi tosobola aga Katonda kuba toyina buyinza. Obuyinza bwakulema okufuna
obeera okwata simu y'okulaba blue movie tosobola sharinga messages amakulu nga zino tosobola obwongo bwoba bakunyabunya mitwe ne bubanga buli sivinga bya kisiru byokka mwagala ebyekisiru gwe teweewu tobuuza bwongo bwo lwaki ndikojja naye njawukana mu bakojja bonna boolaba lwaki sikola vidiyo zonna nga nsomesa mulimu gwange kuba eddagala lyange lyakwemula lwaki si byenkola sikimanyi nti bye mwagala lwaki nfuna akadde nenkwata message eno nenjibatuusaako buuza obwongo bwo lwaki gumanye kitegeeza okubeera mu ggwanga ng'oweerera omwana nga tomanyi nakyanakola n'amala okusoma agenzemu miliyoni nga 2 gw'oli mwavu essuubi olina mwana omwana n'anoonya omulimu ne gumubula ekyo kimanyi ggwe muleke n'okuleka bagundi. Speaker wa Parliament Anita Among alaze essanyu bw'akitegedde nti eyaliko President w'eggwanga lya America Donald Trump nate azzeemu okuwangula obwa President. Speaker alaze nti afunye essuubi okuggibwako envumbo eyamuteekebwako obutaddamu kulinnya mu ggwanga lya America ng'eno yamuteekebwako abakulu mu ggwanga eryo nga bamulumirizaaho okwenyigira mu buli bw'enguzi. Among abadde musanyufu era nga agenze mu maaso okukiragira mu Parliament mu lutuulo lwa leero bw'ategeezezza nti Trump kawangudde ebyenvumbo biweddewo. Mu ngeri yemu alayidde nti tajja kwetonda ku bigambibwa nti yakozesa olulimi olwawulayawula mu mawanga bwe yali akubiriza olutuula lwa Parliament oluwedde okuggyako ng'abamulumiriza baleese obujulizi obukakasa nti ddala kituufu yakikola. Ono agamba nti abamulumiriza ku nsonga eno baamufunamu bukyamu. Ye maama yazadde omwana era nga bw'atyo yabadde amusudde ku kikomera ekimu akwatiddwa bw'abadde alamuza boodabooda okubanga amalamu omusubi okukkakana nga atwaliddwa ku poliisi. So nga ate mu ddwaliro ekkulu e Mulago waliwo omukyala amanyiddwa nga Nandego Lukia ali mu kulaajana oluvannyuma lw'okuzaala omwana we bw'atyo n'amubbibwako. Omukyala ono yavudde e Matuga okujja mu ddwaliro ly'e Mulago okuzaala agamba nti yazadde bulungi omwana we wabula ng'ate teyafunye kitanda oba mufaliso ng'alina okwetetenkanyiza wansi wabula yabadde agenze okukyusa ekigoye oba giyite pad bw'atyo yagenze okudda ng'omwana we poteya. Abasawo bamutegeezeza nti tebamanyi mwana gy'alaze ate ne baasikaali abakuuma eddwaliro ne bongera okumukakasa nti bo eby'omwana tebalina kye babimanyiiko. Olunaku olwaleero abayizi b'ekibiina ekyomusanvu batudde ebigezo byabwe ebisookedde ddala era nga omukulu amanyiddwa nga Reverend Amaku ng'ono wa myaka 54 y'omu ku bayizi abatudde ebigezo olunaku olwaleero ng'atulidde ku Aya Primary School mu disitulikiti y'e Arua era ng'ono atandise n'ekigezo kye eky'okubala. Abayizi abatudde ebigezo by'ekyomusanvu bali 789,771 wabula nga ku bano kuliko abayizi abawerako ddala 323 nga bo basinzidde mu kkomera. So nga ate yo kkooti yalagidde abasomesa ku ssomero erimu okusasula emmotoka gye baali baawa omusomesa waabwe ng'ekirabo ku mbaga ate ne bagimuggyako oluvannyuma lw'okulekulira. Dennis Odeta ng'ono yali musomesa ku ssomero erimu ye yayabulira oba ye yalekulira omulimu gwe oluvannyuma lw'okufuna obuvune bwe yali agobagana n'omuyizi eyalumedde mu kisulo. Awo nno essomero we lyasinza ne limugamba nti owaaye tugabulula tuddiza emmotoka yaffe gye twakuwa ku mukolo gwo ogw'embaga. Bw'atyo yaddukira mu mbuga z'amateeka ne yeekubira omulanga nti bano bagabulula. Kkooti bw'etimaliriza egamba essomero bamuddiza emmotoka ye gye baali baamuwa. Omuyimbi wammwe nine nyashi amanyiddwa nga Gloria Boge bw'atyo yakwatiddwa ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero n'atwalibwa ku poliisi era nga ensonga enkulu nti yakukunamira ggwanga. Omukulu agikulembeddemu ye mukulu amanyiddwa nga Abitex agamba nti ekimala kikola kimala tajja kubanga akkiriza abayimbi kugenda maaso kubanga bakola bikolwa bifaanako bwe biti. Ono nno yasangiddwa ku video shoot era ng'eyo gye
wamatudde so nga ate ye mwana muwala amanyiddwa nga Rape Mukyala Bindeeba yagenze maaso okuba nga ate ayongera okukakasa abamulima empinde nga abagamba nti tagenda kuzikiza kwagala mwami we lwa bigambo social media okujjako ng'omwami we yakidde ku makya nakola ki n'amwatulira nti amukoye naye ng'akyamugamba nti I love you ate gwe njagala weka tagenda kuzikiza agenda kwongerera mu ddala mu kumwagala ate yo mukramanyiddwa nga Zambali Brazil mukasa yafunye akaganya nga bomanyi nti emikolo ejagiwambira ddala ng'omwogezi yagenze maaso okuba nga ate akubiriza abakyala okuwasa buli kiramu ekiba kibasaze mu maaso kasita kibanga kirina amagulu abiri n'amagi gattako n'omuggo gwa Musa nti kyonna kye kiri ky'olina okumanya nti abasajja baawungawunga dda gwe twala kintu kyo kuba kubatereeza ojjemu omusajja gw'oyagala naye ebyokuddawo mbw'olinda Mr. Right ojja kumalawo ebbanga ate temulwawo nnyo temwerondaronda mu basajja muba gwakuwadde gw'oba oyoola teri musajja ategeera mujja kulwawo nnyo nga mulinda abatuufu teri gwefuna kintu kyo saba Mukama kigende nga kitereera mpola mpola ng'onywera bwe munaddamu bwe munoonya abatuufu ensi yagwegwenyuka tewakyali Katonda abasajja yabakola mu ttaka balumira bw'oba tosobola gumiikiriza kulumira kwabwe n'obufumbo buleki kakati Mukama gwakuwaayo gw'oyoola ng'ogenda osaba Mukama mutereeze agende nga mmanya agende nga ategeera ng'okola bufumbo onoolinda omutuufu ojja kulaba oli mu 3 4 mu 5 nga babuze ate kasoyingira 4 mu 5 ebyembaga biveeko kati 4 mu 5 nga akukwana ng'ongamba tugende mu bazadde naawe oli muzadde ane gw'omanyirira obwere era akugamba bugaye tugende eka buli muntu ayambe munne awo kuba kuyambagana kaakati abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukyala wa musajja mukulu eyeegulidde erinnya mu Equatorial Guinea n'ensi yonna okutwaliza wamu oluvannyuma lw'obutambi obuyiikira okumu obw'obusegu munange bw'ati embeera teyamulese kyekimu ono ye maama gw'abadde alinamu abaana 6 balungi okukamala naye amawulire olwamutuuseko mukazi wattu yazirikiddewo era nga wenjogera akyali mu ddwaliro takikkiriza ekyamutuuseko bakiyalabye n'amaaso ge naye nga byebyo. Olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Tosha kuva mu ggwanga erya Zaake gyakakalabiza yassa katukwagaliza amazaalibwa amafufu okamala naye ng'okusingira ddala Teacher Hajara yagamba nti happy birthday omulungi we webale kumubeererawo webale kumwagala webale kwagala abaana okusingira ddala yassa asiimanyo asiimira ddala era ng'agamba nti naye akwagala ebitenkanika olunaku olulungi amazaalibwa amafufu kamaama ate ngera mukadde ke kamu omukyala amanyiddwa nga Brenda nga asinzidde wali eri Saudi Arabia agamba nti ayagaliza kyaliwe eyafuuka sister amanyiddwa nga Rachel Keishas amazaalibwa amalungi munange omukyalo n'agamba nti webale nnyo byonna byokoze mu bulamu bwe wava mu mukwano n'ofuuka wa Luganda omuyiridde w'omubiri asiima gwe kyolina okumanya era nga musanyufu byansuso okukujaguza ku lunaku olwaleero era ng'asaba omukwano gwemwe gweyongera okubeera omulungi gwongera ate okuzaala ebibala ebirungi so bw'ati agamba nti happy birthday omulungi we enjoy your day mukwano.
Akafaananyi ka presidential advisor abaana ke baamukolera kaamutuuseeko ba kaamutukako era ng'ono yavaayo n'ababuuza mufa ki baddiya ennugu mugijja wa kwegamba ebavaawa yeewuunya tategeerawo naye nga y'omukyala amanyiddwa nga Vika baatandise dda okututegeeza nti alabika ali lubuto okusinziira ku kafaananyi kano akakwatiddwa naye nga ye n'omwami we baategeezezza mbu mukadde kano si beeteefuteefu kufuna mwana naye ng'okusinziira ku kafaananyi ako abaana bagamba nti ali lubuto abamu baagambye mbu she breathed out yeerabidde okubreathinga in ekifaananyi we kyamukwatidde naye ng'ate era mu mbeera yemu omukyala amanyiddwa nga ani Shazina yali mukyala wa Mukyala naye ali lubuto ate nga ne mukyala wa Kanere Mugume naye agambibwa okuba nti asuubira so katubateeke mu ssaala omukulu amanyiddwa nga DJ Nimrod batugamba nti ono wakuttunka mu kikonde n'omukulu amanyiddwa nga Kasuko wabula nga bino byonna bizze oluvannyuma lw'okuba nti mwana mulenzi Shekibo yaggulawo oluggi n'omukulu amanyiddwa nga ani oyo omukulu oyo gwe yakuba oba gwe yalwana naye amanyiddwa nga Kazora so bangi bali eyo beepikaapika okulwana era nga n'omukulu amanyiddwa nga Rickman teyalutumira mwana agamba nti ayagala yekwatemu ne grenade nabo bakole ki bakakane Shakibo azaayita omukulu amanyiddwa nga Palaso bagende maaso kubanga ate beekwatamu naye munage yamutegeezezza nti Shakibo mpitiriza mu kikonde naye leka nkubuulire kino muganda wange nti ensobi mu bulamu gy'ojja okuba nga osingira ddala okwejjusa ejja okuba ennene tajja kuba nti olw'ekyo ky'okoze oba ky'onaakola wabula eriba olw'ekyo ky'oyagala okukola so mu mbeera eyo n'amutegeeza nti asale pressure waliwo abagamba Shakibu nti yagenda mu maaso okulonda omusajja atali muliigize Kazora naye anoonye ku bavubuka banne weewaawa y'omukulu amanyiddwa nga Nash Wonders yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate akukkulumira omuyimbe amanyiddwa nga Shiba agamba nti oyo yamukolera ennyimba nnyingi naye nga tasasulwa nga tebamuwa kikasente okuviira ddala eri mu zi ice cream nga gy'akola ng'asuubira nti oba oliawo omuyimbi bw'anakikwata anaasasulwa naye munnange mbone gye buli eno tafunanga wadde ataso bwennyini yabyeyogeredde weewaawo nakutuusizzaako eggulire ly'omukyala amanyiddwa nga Agi gwe tubadde tumanyi nga Besti oba nfanfe wa Shiba oluvannyuma lwa audios z'okuba nga ate zaateereddwa navumiddwa bashibaholics era ne baŋŋamba nga bwensasuddwa abamu ne baŋŋamba noonya views simanya sirina magezi nkola nti ebintu ebyo anyways nze mbeera nkugamba nti bwe mba njogedde ekintu nga kifu ebiseera ebisinga nkomawo ne nkugamba nti ekyo kifu abazze bangobeera mukitegeera ddala bulungi naye nga oluvannyuma lwa audios okuba nga ate zaateereddwa omukyalo ono Agi mwennyini yasazeewo okuba nga ate yeetunuza mu kamera n'agoyinga live ajje abeere nga ate ayogera ku nsonga eno okusookera ddala yeetonze olw'abagazi ba Shiba n'abagamba bamusonyiwe agamba nti ebintu ebyo teyabyogedde jjo oba jjuzi yabyogera dda naye mbu mu kaseera we yabyogerera yali frustrated ng'alina embeera gy'ayitamu ate ne gwe yali abinyumiza naye yali frustrated oba okitegeera kwegamba ne wesanga ng'olina embeera gy'oyitamu ate ng'olina kyaliwo nga naye alina embeera gy'ayitamu najja akunyumizeeko kati olw'okuba akunyumirizaako naawe n'oyagala omunyumirizeeko ky'oyitamu kwegamba ng'olaba mukola ki muli mu mbeera efaanagana so agamba tamanyi lwaki omukyalo yavudde n'agenda maaso okuba nga ate audio ezo azita kati naye ng'abagamba nti ali so sorry olw'ebyo ebyagenze mu maaso so mu bufunze audio ntuufu oli yadda ngamba mbuza AI no nanyinizo wuyo yeetonda yababulidde ddi lwe yazoogera okiwulira bituufu byonna nga bwe yabyogedde. Guys, forgive me. Anyways, so we start talking after that. This person was also going through something at that time. So you guys know why I'm here. Everybody knows what's going on, the videos, the audios, whatever pages are being made, fake pages. The person has like, I think the last time I counted 6 pages. They had like 4 IG accounts and they had like 2 or 3 TikTok accounts. But guys, I'm here to tell you the truth, everything. We're gonna go through it. Now the tricky part is I can't disclose this person yet, but I want you to know that I know the person. Queen knows the person. This particular person intentionally got close to me and she.
intentionally. Those audios that are coming out are from a conversation that happened a year ago. Can you guys imagine? It's been a year. This person decided to come out now because they know that. Omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazwe yavuddeyo n'agamba nti your home should be your heaven. Stop running around into people's business. Abamu bakukoowa just tebannaba kukugamba. Bw'atyo bwe yawandise eraga nti good morning Uganda. Baba social media in-laws bakonkludinze bagamba nti kati oyo agamba Bruno K. Yatewummuzaako okiwulidde ennyumba zammwe yeyina okubeera enkambi yammwe mu mbeera efaananako bw'etyo mulekere okuba nga ate mugenda mu bizinesi z'abantu muteekateekayo ennyindo zammwe abantu bakoowulwa butabagamba yensonga lwaki osanga omuntu nga bw'aba agenze yebbali okwogerako ebirungi ate akwogerako biki bibi naye ng'ate n'ebirungi by'omukoledde oba byaba akumanyiko aba abirina naye ate n'akwogerako bibi. So that's how bakowu people are okitegeera butalevu olunaku lwaliro lubadde so political nzikiriza mbere nga ate nkusibuza mwana mulenzi amanyiddwa nga Womal Kiseka alina akanyomero kayita deep politics. So oli wa ddembe okukkaanya naye oba obutakkaanya naye era oli wa ddembe lyo ddembe lya buntu okitegeera okuweereza bade piche nga ngamba nti okoze kyamanya nnyonnyini ddala okuba nga ate olabye okomenti nze asobodde olike nze asobodde webale nnyo webali ddala. I don't take that for granted nakikugamba ekyo weewaawo nyongera okujjukiza nti for airport pickup mukwano I'm just one call away. Soka obere nga ate okonako wali wonna opagireko tribe kyatu kikwasaganya ate komira mpera ngina musaba sigale nga ate abankomide abanjagalire mubere bulonje mweraba. Tugenze mu deep politics. Waliwo abantu bangi nnyo abakuba akalulu. Eno video mugitambuze ya makulu nnyo. Waliyo abantu bangi nnyo be bateeka ekintu mu mutwe nti anti tulina kusitula mundu. Ekituufu emmundu tujja tuuka tugisitule mu budde bwayo bujja. Naye bannayuganda be balina okusooka mu maaso. Kankikuddiremu. Emmundu ejja kutambula naye nga bannayuganda be basoose mu maaso bwe tuba tulina kye twagala okwakiivinga. Ba politician tujja kulonda naye nga bannayuganda be basoose mu maaso twogera ku people power. Oshegedde we tutandika okugoberera ab'emmundu olwo olugendo lufu. We tutandika okugoberera abaki ba politician n'olwo olugendo lufu. Wabula ffe tuyina okutambula bo batugoberere we tuba tuyina kye tunaakiivinga. Yensonga lwaki tubakubamu ennyo ebituli tetwagala beeteme maganzi balowooze sensi nti oba osanga balina omugaso gw'amaanyi nnyo okusinga people power. Oba okitegeera ye kati ennwana yonna eyaluno olutalo abantu abakulembera balina kubeera bantu bannayuganda bwe tuba twagala eggwanga lyaffe okutereera. Buli omu alina kutwegattako bwegasi ow'emmundu owaki ate nga gye bali bangi. Kati ffe tukugamba tugenda mu kalulu ke bayita protest vote naye abavubuka abali wano ku social media abakuba ensonga y'akalulu tebagattako kali eri ke bayita protest vote. Neewuunya lwaki kitegeeza balina bigendererwa byabwe kubanga akakalulu ko tetukalondangako. In fact Besigye ebbanga lyonna lyabaddewo tetubaddeeko muki tabaddewo opposition abadde buzaabuza ekyo ffenna ne tukitegeera. Akalulu tutandise okkakuba ku Kyagulanyi n'ebibala ebikavuddemu mu bungi bwabyo byonna tubiraba. Njagala otunuulire ba Bedi Bwanika, njagala otunuulire ba Mpuuga, njagala otunuulire ba Peter Mayiga, njagala otunuulire ba Segona yavuddeyo n'agamba nti ye na mulundi, njagala otunuulire ba Mukasambidde, njagala otunuulire baliriri bonna ba politician ba Mpuuga baani abo bonna be bali padedinze nga tuwangudde akalulu k'omwaka ki 2021. Abantu abali paredingiddwa mu gavumenti ennamba bakazibwe Bashiri baluumu ba Dr. Hirudamani ba Joyce Baagala ba Derek Nyeko oba owulira be baali badde muki eggwanga lyalitereddemu. Temulaba nti Katonda yatuyamba. Katonda amanya ki kye mwagala takeerewa takeera amala n'akikola ki. Akalulu akawedde ke katuyambye okukuba opposition yeno yonna tugiyiye tugidese bulere
era otoma kubanga tomanyi luno olutalo twakalwana emyaka emeka emyaka 4 gye twakalwanyisa Museveni omuntu amaze emyaka 4 twakamulwanyisako emyaka 4 mpuliriza bulungi Museveni yali alwanyisa Obote atannamala na myaka 10 yakwata na mmundu n'ayingira ensiko ng'ayambibwako ne bakayiira n'ebibinja ebirala n'amala emyaka 5 mu nsiko ffe fomati eyaffe tugamba tuyina engeri gye tugenda onnyigamu omusajja tumutuuse wali eri mulyengedde tunasule bunasuze ekizimba kikole kitulike twakalwana emyaka 4 embuzi ziri eyo ziwoza ate bannaye tunabeera ku bino paka ddi mumanyi kye mulwanirira Museveni ow'emmundu eyali asitudde embwasi yamala emyaka 5 ng'ayambibwako bakayiira n'abalala nga naye alwanyisa gavumenti emaze emyaka 10 oba 8 oba 7 mu buyinza ffe tuli mu kulwanyisa gavumenti emaze emyaka aga institutioni zonna ziri mu ngalo zaayo kyokka mmwe bawambuzi bawankoko muli mu bino ate Kyagulanyi bino byatugiramu senga twakola bino mwe beefuula abagezi Uganda erina abantu miliyoni 4 plus abantu Museveni banyigiriza bali miliyoni 4 plus abantu abo bonna Museveni banyigiriza buli omu alina idea ye. Listen to understand. Buli omu mu Uganda alina idea ye engeri gye twalirwanyemu olutalo. Kyagulanyi waawuliriza ono awulirize n'oli bw'agaana okutwala advice y'ono ng'onaanyiiga wagaana watwala eyono n'aleka eyoli ng'oli anyiiga tugenda kubeera mu ekyo tugenda kubeera mu kwa advice mpuliriza bulungi omukulembeze waffe alina abawabuzi abakola ki abamumala ebirungi bye tutuuseeko ne fomati zakozesezza siffe twazimugamba azikoze ku lulwe lwaki tomuwa chance lwaki tomuvaako eno revolution erina omukulembeze bapoliticiani bonna balina kutuva mabega emmundu egenda kubaawo naye emmundu erina kugoberera bugoberezi baki ba people power ffe tulina okukulembera front we tuba tunaawangula olutalo luno tulina okuluvaamu nga ffe bannayuganda ffe tutiibwa so si ow'emmundu yenna so si politician yenna kubanga bali eri bali layikiri nnyo okubeera nga balina ebigendererwa byabwe nga birala nga byawukana ku byaffe. Respect.